Akawungeezi k'eggulo akulira akakiiko k'ebyettaka mu maka g'obwa Pulezidenti Brigadier Moses Lukyamzi yatuuseeko eri abakungu bazennakuwadde okulaba embeera nga bw'eri ku mukadde Maria Teresa Nakibuke yafa n'aleka ng'alamye obutaziikibwa okutuusa ng'Ekereziya ereese ekyapa kye yali yagiteresa. Oluvannyuma ab'akakiiko baasisinkanye n'akakiiko k'ebyettaka mu ssaza lya Kampala ne bategeeza ng'ettaka lino omukadde bwe yali wa bannajje ng'ekirabo nga n'ebiwandiiko byonna babirina, kyokka baasabiddwa okwanja ekyapa kino omukadde asobole okuziikibwa. Kati leero ab'enganda bano bakutte empapula zaabwe ne baddukira ewa Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala okwekubira enduulu. Mu biwandiiko ebirala ne Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga tebamubuusizza maaso nga bagamba nti ensonga gye baliko ya Buganda ddala. Netwekubira omulanga ewa Katikkiro Obwakabaka wa Buganda yingire mu nsonga eno ey'ebijja kuba mu kiseera kino Obwakabaka gwe mulamwa okutaasa ettaka naddala eri ennono. Bano nga bakulembeddwamu Katikkiro w'ekika kya Namuŋŋoona Charles Musajjakaawa bagamba nti Kereziya mu kifo ky'okukola ku nsonga zaabwe ate eri mu kubalaata bubalaasi. Naye twesanze nga tetukyasobola kgenda mu maaso okuva lwe twalaba nga tuyitiddwa amannya agatyoboola obuweereza bwaffe. Tukyanyolwa nnyo olw'okutuwewula okutuusa ku sseeryo, era tusaba abakulu abo okutwetondera. Bino bibadde kye bijje bibeewo abakulu abavunaanyizibwa ku ttaka mu ssaza lya Kampala ne baleeta ekyapa ekibadde kyogerwako era ne bakikwasa Brigadier Moses Lukyamzi. Omukulu yansabye following our conversation ikyapa kireete kyekino kati akusiniyo kati acknowledging receipt. Bino bituukiddwako mu lukiiko olutakkiriziddwamu bannamawulire. Brigadier Moses Lukyamzi abasiimye okukwata ensonga zino mu ngeri ya kisajja kikulu wabula ne yennyamira olw'ensonga zino gye zikwatiddwamu. Nga z'ensonga omanyi bwe ziyingiramu ab'amawulire ziwaawaala nnyo ebintu ebigenda out of proportional, naye mwebale nnyo tujja kuzikwata mu ngeri era ey'obuvunaanyizibwa. Ekyapa kino kisuubirwa okusomebwa eri abakungubazi olunaku lw'enkya olwo n'omugenzi aziikibwe. Hasifa Nanvuma, Agafeeyo ku Spark TV.